Okay. Assalamu alaikum. Eri baganda baffe mwe abaisiramu mpozi ne baganda baffe abenzikiriza endala namwe ne mbabuuzaako nti abooluganda omukama yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi yenze Nyondo Rosette nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media ate ne mbeera nga mbatuusako program okutambula kulaba okudda ku nyumya ate nga mbagamba nti Nyondo Media jjukira nti tuli wamu nammwe mu buli nsonga oba na mu buli mbeera yonna. Mpozi gwe wenna yakatweyungako nkusaba nti sharing content ono agende eri abaana ab'enjawulo naddala abali mu UAE naddala abo abali staaka. Tulina chairman olunaku olwaleero agenda okuba nga ate atuyisizaamu mu nsonga ezaabo abali mu overstay abaana batalina byogera. So gwe wenna aliko ku Nyondo Media saawa eno nkwegayiridde nkiddamu nti sharing video eno ne banno babeere nga bakola ki nga bafunako ku content ono banga bamanye kigenda maaso wano mu UAE naddala abo abali staaka abatalina byogera bamanye ki ekigenda maaso ki ky'oyinza okukola singa oba tolina byogera. So chairman tusanyuse nnyo okulaba ssebo. Kale nange nsanyusa okubasanga. Kansooke nkwebaze olw'omutima ogwo omulungi nti buli otukoowoola jangu obeeko ne ky'otangaaza n'obeera ng'ojja ssebo balenye we baliri ddala. Kale nammwe mwebale kubasanga. Lamusaako yakulaba nate era obeere ng'omubuuzaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basebo ne bannyabo abampuliriza nsanyusa nnyo okubawuliza n'okubeera nti Allah akyatuwadde ekyengera ky'obulamu tulina okukyebaza. Toyanziza nnyo mukulu chairman. Nsuubira nti mumujjukira bulungi nnyo ogwaggwa twaliko naye ng'ate tulumaluma mu nsonga z'omugenzi Ndawula omuvubuka eyafiira wano ku kizimbe ekimanyikiddwa nga Brazilian building. Era twalina omukyala andi ku mukono ogwa ddyo era nga naye agenda kuba nga abeeyanjulira tabula naye mu nsonga ezimu kubanga mukyala muntu mulamu nnyo ate nga w'abantu ate nga mukyala muyambi nnyo. Kasooka akutolere ku salaamu n'olw'ensonga eyo tutandikirawo tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So tweyanziza nnyo tweyanzige katandike n'omukulu chairman abeere nga atutangazaako ku nsonga z'abo abaana abatalina byogera. Mukulu chairman wano mu UAE nga sosodde ntuba Abu Dhabi wabula Dubai Abu Dhabi Alain Sharjah zonna states abaana enamba esinga tebalina byogera oba bali mu overstay. Ne kati nga gwe chairman w'Abannayuganda ekintu ekyo kyogerako ki? Neyanziza nnyo kibuzo kirungi era abantu abasinga baagala nnyo okukimanya. Abaana abasinga bali mu overstay oba balina obuzibu obwetaagibwa okuyambibwako naddala ekiseera bwe twalumbirwa ekirwadde ekya COVID-19 pandemic ekibaddewo okumala emyaka 2 ng'abantu kibayisa bubi kituyisa bubi era kissa abantu baffe bangi nnyo tubasaasire gye bali n'abo abalamu nabo tubasabire Allah abasuuse. Ekirwadde ekyo bwe kyajja abantu bangi abagwa mu overstay naddala wano mu UAE naddala nti nga tingaffe Uganda passport ebadde eggwako bize eggwako ng'olina kgenda ku Uganda Embassy Abu Dhabi. Ate nga Abu Dhabi yaggalawo booda yaayo ne Dubai nga tosobola kuyingirayo okuggyako mu Dubai Sharjah Ajman Ras Al Khaimah nga tosobola kuyingira Abu Dhabi olw'okuba nti baggalawo ki booda eyo. Ate ng'okuyitawo olina okukola PCR eyo gy'olina okukola ey'okwebera COVID olina ogikola ng'olina Emirates ID. Bw'oba tolina Emirates ID tosobola kuyitawo yadde okola ki. Bw'ogamba nti ntwala passport yange ku embassy nga bagamba tigenda ku consulate yammwe e Dubai. Uganda tetulina consulate e Dubai naye mpozi tusuubira busuubizi okugifuna mu kiseera ekitali kyewala. Kati ekiseera ekyo kyonna ekimaze emyaka 2 abantu bangi nnyo abaana bangi abagudde mu overstay n'ebizibu bingi nga tebasobola kugenda ku Uganda Embassy n'obulwadde obubiriwo obw'okubika ennyindo obw'okubeera nti tokwata mu ngalo tokola biki era obulwadde obwo bukyaliwo naye nga kati bugenze bukendeera ng'embeera bweri abantu kyabise ku nnyindo n'okubeera nti bakola ki bintu bwe bityo. Consulate etusuubira okugifuna
mu Dubai essaawa yonna n'okubeera nti ejja kubeera nga etuyambyeko ogenda wali ogundi n'ekifo kyafuniddwa naye lwakuba nti tennaba kugulwawo officially mu public. Kati abantu abo bafuna bafuna ebizibu bingi oba bali mu university naye twagezaako okutuukira ambasada wa Uganda Zaake Wannume Kibedi n'abeera nga naye ensonga eyo agimanya era omukulembeze bwe yaggwanga bwe yazze yasinkanye Crown Prince wa Abu Dhabi Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan n'amunyonyola ensonga eyo n'amugamba abantu bange bali mu university n'aga nti obusonga butono bannayuganda bampisa nnungi bannayuganda ekyo tujja kukimala era abeeyisa bulungi bakola bulungi bakolaganika nabo ensonga eyo n'abeera nti essaawa yonna yonna bajja kubeera nti batutunulamu mu nsonga eyo okubeera eya university. Naddala abasinze okufuna obuzibu obwo bennyini oba empapula ezaggwako be bannyinaffe abali mu domestic workers abakolanga maids abakola mu mayumba g'abantu ne babeera nti bafuna obuzibu bungi kubanga wo essaawa yonna yenna ekintu kitabuka oli abeenda okuyinza okubaseeka agenda okudda ng'anyiize olw'ebisonga ebitali zimu naddala ekibadde nti obulwadde buno abantu babadde basiiba waka nga tewali kukola kati ng'abantu awo bafuna ebizibu bingi nnyo okubeera nti abeera naye waka essaawa yonna ayinza okuva mu bbanga oba ssente oba kiki kyonna kyonna ne batabuka n'omukozi mu bintu obutaliimu. Ate nga bannyinaffe abo ensonga bo tebagenda Ministry of Labour ensonga zaabwe tebazigendayo wadde social workers tezigendayo mu ministries ebbiri ezikola ku by'abakozi zo ensonga zaabwe ez'aba maid naddala wano mu UAE zigenda ku bifo bibiri police station ze zizikolako kitongole ekyokubiri immigration. Kati bwodduka n'ogenda ate ku migration ng'oli agenda ku police nti amubbye ebintu bye oba nga mugulako ebisangosanga ebitaliimu. Kati ate bw'ogenda migration bw'ogenda ku police ye ng'agamba ti ono yadduka we mumulabiddeko mumukwate. Kale ensonga ezo ze zivuddeko okubeera nti bafuna obuzibu bungi naye ng'ensonga enkulu eri nti Uganda ne United Arab Emirates tetuyina MOU Memorandum of Understanding mu by'abakozi era buli babikula oba libakebera mu kompyuta 357 Uganda bawandisamu Uganda mu bagiwandisa dda agreement ye yakolebwa mu biseera bya Idi Amin government ezaggwa n'okutuusa kati tekyusibwanga. Tukolagana Uganda ekolagana ne UAE mu bifo bibiri business person byakusubula byokka era kyova olaba buli muntu ajja Dubai alina okubeera business man business person yekka yakkirizibwa okujja wano. Profession endala zonna tezikkirizibwa kujja wano okujjako nga bamaze okuwamendinga okukyusa mu agreement yakolebwa wakati wa Uganda ne government ya UAE. Ne Uganda kakati bwe buzibu obwo obadde nti ne government egezaako okukola kyonna ekisoboka nti bakolawo enkolagana wakati wa Uganda ne UAE bibaddewo bibadde byekimu bya bufuzi diplomatic gundi relationship gye tubadde tulina yokka n'ebino ebyabakozi n'ebyemisango emirala gyonna tubadde tebiriiwo era endagaano teteekebwangako mikono naye ng'eri mu ssuubi essaawa yonna. Ekyokubiri Amnesty International gye bagamba bateekawo UAE giteekawo oluvannyuma lw'emyaka 5 kati nga cabinet ministers be bagiyisa ne bagiteeka mu ministry begikwatako Ministry of Justice, Ministry of Labour and Gender oba and social affairs ne Ministry of Awqaf and Islamic Affairs ne babeera nti ne Ministry of Internal Affairs ne babeera nga bakikwasaganya ne bateekawo ebitongole byonna ne centers abantu bwe balina okukuŋŋaanira. Ate Ministry of Foreign Affairs nebeera ng'ewandiikira embassies zonna ziri mu 200 embassies mu UAE. Ate nga Uganda bw'ogenda okulaba ministries embassies eziri waffe ziri mu 8 oba 10 ne wano ziri 200 embassies ne consulate eziri mu UAE. Kati Ministry of Foreign Affairs Chief of Protocol oba eziwandiikira mu butongole nti tutaddewo ekisonyiwo mukolere ku bantu bammwe abali mu university abalina obuzibu
mubawe ebiwandiiko emergency travel documents okubeera nti basobola okuddayo ewaka nga bakiwandiise mu butongole. Nebino ebiriwo bya mawulire bya bagezaako bugeza okubeera nti bakusulayo akayinja balabe ekinaavaayo bya Kaligi Times. Ebyo sibiinaako, ebyo mbadde sibiinaako, ekyo mbadde sikiinaako idea yonna ne wabula nti mpulya buwulizi mu mawulire naye nga gavumenti tenaba kukiyisa officially. Kakati mukulu Chairman, tubeere n'essuubi nti okusaba kuli kyandibawo nga bannayuganda basobola okukkirizibwa okudda ewaka mu mirembe bano abadde bagenda mu overstay ensonga ezimu z'omenyeeko okuva omukulu w'eggwanga we yatula nayogerako n'abantu abo b'omenye bannayuganda bali babana bali sitaka babeere n'essuubi nti akadde konna bagenda kufuna lisiti omukisa ogwo. Bannayuganda tubeere n'eddembe n'essuubi nti essaawa yonna yonna basobola okukiteekawo okuteekawo ekisonyiwo abantu abagenda mu overstay passport ezaggwako era tulina n'essuubi lyonna nti Uganda yemu manya Abu Dhabi oba Dubai yemu ku nsi ebagenda okuleetamu passport nga bazikolera Abu Dhabi essaawa yonna yonna machine bagireeta nga tetukyaweereza Kampala kubeera nti ate bezigendayo zirwawo ate zikola ki ate onajje bintu bingi nnyo ebigibaddemu awo naye bagenda kutuleetera machine mu Abu Dhabi ng'ogenda Abu Dhabi ne bagikola wali nnaku 2-3 ne bagikuddiza era machine eyo kubanga lwaki abantu kati namba yeeyongedde mu UAE bannayuganda abali mu UAE basukka mu mitwalo 10 naye nga bannayuganda basinga obungi bali mu Dubai ne Sharjah bali mitwalo nga 8 Abu Dhabi waliyo nga gumu kitundu eziwasigadde bwe batyo bali naye nga toto ate bannayuganda bali mu Saudi Arabia bali emitwalo 15 okusinziira ku biwandiiko records za gavumenti nga bwegamba era tulina essuubi ddene nti basobola okusaawa ekisonyiwo ne tubeera nti bannayuganda batereeza ebiwandiiko byabwe ne babeera nti badda ku byogera tebali mu byakudduka wano nawali nga betusaba ne gavumenti ya Uganda ne ya UAE zobola okutegeragana tubeere nti wabeerawo entegeragana wakati w'abakozi ne kati saawa eno tukolera under the table tetuyinaako gundi yonna ne bwogenda okufairinga case mu leba babikula bakuteekamu 357 Uganda nga tewaliiwo ki kyova olaba nti bannayuganda kati nga Abafilipina bakola domestic worker batandikira ku dirhams 1500 ne bannayuganda batandikira ku 700 800 10 bwezityo okusinziira nti tewaliiwo nambika entuufu eri mu system. Tweyanza nnyo mukulu Chairman tweyanzege mpozi nga n'omukyalo ono ate ali ku mukono ogwa ddyo nga tunaba ate naye kubanga tumuyisaamu oba amaaso ngambe tulina kubanga naye twogerako naye nga mwami Chairman omukyalo ono ndi musanyufu nnyo naye bannayuganda bangi abali eyo wabweru abali obulungi n'abatali bulungi naye ebiseera ebisinga nkoowola nnyo mmwe abali obulungi nti oba osinkanye munnayuganda munno ng'atali mu mbeera nnungi wallahi mukwateko ekintu kino nja kukisangako nnyo essiira lwaki tuli bannayuganda naye tulina obusosoze bungi ekyo munansonyiwa okukyogerangako kubanga nze ndaba wanene amawanga amalala agamba ng'osanze Abafilipine babeera katole Omufilipine wabeera akola making sure nti nno aleetawo Omufilipine mwene ate atakoze eki nga tamugyeko na commission nosekana omunakinya oba Omunigeria ng'alwana okubanga mu kifo kyalimu aleetawo Omunigeria munne nga tamugyeko na commission naye bannayuganda ye ate akulwanyisa wooli obeere ng'okola ki ng'ovaawo so bannayuganda tuyambagane mu ngeri emu oba endala kubanga tuli bannayuganda tukope bannaffe engeri gye beeyisaamu naffe tubeere nga tukola ki nga tweyisanga bo so omukyalo ono yalaba akatambi kenateeka ak'omwana ono yali abonaabona nawo oba wakalaba Chairman nakalabako wakalaba omukyalo ono n'avaayo n'akola ki n'adduukirira omwana oyo mwebaza okubeera nti olw'omutima omulungi n'okubeera nti bannayuganda mbadde nsaba tubeere nti tukolaganira wamu ng'abendamu abaana bannambi n'okubeera nti bannayuganda bwe tuli bwenna tuli ekintu kimu kubanga tukozesa linnya limu Uganda passport bino ebirala ebijjamu ddiini
nzikiriza ate nva ludda wa nva mu south nva mu north nva ludda wa ebyo tebiriimu era ne government ya UAE tebimanyi yetunula kintu kimu nti Ugandan passport kyokka kyefaako tefa ku kyamadini tekya kufoba side kina wayo naina katulina okubeera wamu nga tukolaganira wamu nga twagaliza munnaffe weyagaliza ne muno kimwagalize banga golo eryemu fena twajja kunoonya kikuli amagala eddiba. Okay. Toyanze nnyo tweyanzege gwe atwebale ku Nyundo Media mutuwemu seconds ntono nnyo tunywe ku lwendo lw'amazzi nate atube nga tukomawo tweyanziza. Tweyanza nnyo tweyanzege omuganda agamba esitukidde tanya matabangu. So omukyalo ne yabadde alina ebibuuzo bye bitonotono n'angamba Rosette nsaba omulize mukulu chairman kina abakitabo ekitinebwe namugambye esitukidde takola ki tanya matabangu. Nagamba je kenyini yebulize mukulu chairman so mwami chairman omukyala alina ebibuuzo bye bitonotono ye kenyini kabikwebuulize namugambye kajja bikwebuulize dhaniza ate okujja okubibuuza nyinza obutabibuuza ngaye wakola ki mwabyagala wono bulamba namba soko mu tujukize kamanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya gange nze nababi Maimona. Mr. Chairman tusanze okulaba. Naye nze ekibuuzo kyange tweyanzanye byonna naye ekibuuzo kyange kyembuuza Amnext webeze omwana kyetaagisa tereka sente mmeka oba ateekayo sente mmeka kuba basobola tugamba nti oba omwana abeeremu n'eddiramu 1000 oba omwana ajje ne tiketi afuluma kigenda beera kitiyanga Amnext ezze kuba abaana basinga tebalina sente. Baba bataddewo Amnext ebiseera ebisinga yensonga lwaki bategeeza gavumenti yaffe nga gavumenti egikiikirira ya Ugandan Embassy Abu Dhabi nga erina omubaka waayo His Excellency Zake Wanome Kibedi ne deputy we Henry Mayega n'abalala ba staff kubeera nti foreign affairs bategeeza kubeera nti bateekera bannayuganda engeri gye basobola okudda e Uganda mu ebyo bateekateeka balina okubawa passport oba passport yabula ne babawa emergency travel documents TC n'okubeera nti bakola kubazaayo nga ekyetiketi oba ennyonyi basobola okuteekateeka era mu gundi eno ebaddeyo COVID Uganda Embassy ebadde teeka pangisa ennyonyi namba nezzaayo bannayuganda e Kampala naye nga bannayuganda balina okunoonyayo ku ssente nabo ne babeera nti basasula tiketi ezo ezibazaayo e Uganda lira mu 1000 lira mu kusinziira ennyonyi nga bwe bekyajinze na biki bye bayitamu n'okubeera nti bwe beetutte tuli kati nga mu COVID yatwalanga abantu bannayuganda Uganda ng'ate bwe ekomawo njereere kati ng'olina okusasula bwetwala abantu enywa amafuta ne bwebeera ekomawo era ekozesa amafuta kati amafuta gonna musasula tuwe kyobalaba nti tikiti yali wa bbeeyi. Embassy erina okubeera nti eteekera bannayuganda baayo engeri ene bazaayo kati ng'essaawa eno waliwo Uganda Airlines esobola okwogera nabo nti banational bannayuganda baagala okudda eka ne bawa 50% nga ennyonyi endala bwe zikola. Tusaba ekyo Uganda government oba embassy embassy yaffe eya Uganda ebaire nti eyogera wamu ne Uganda Airlines nga waddewo Amnesty okubeera nti ewa bannayuganda 50% nga Ethiopia bwekola ng'ewa bannayuganda ba Ethiopia banaabo ne bannakenya nabo bawa 50% era n'omwana abafiiridde wano ennyonyi national ng'emuzaayo bamuwa 50% okubeera nti emuzaayo naye kati ffe tuganda ku Emirates Airline etukyajinga 100% tetusalirako yadde discount. Kati n'ekirala kyamani kyembuuza bagamba nti Amnext webeze omwana waaba afulumye bamuteerako kabbani ka myezi 6 kiri kiti ekyo nga afulumye ng'ate ayagala okukomawo okukola. Amnesty ziri ezaggwa zaalinga balinga babaninga omwaka gumu myezi 6 bwe kityo naye Amnesty ne yawedde obadde okyusa status yo ng'okyusa visa abadde mu university n'okola visa ne bakuwa visa ya myezi 6 ku ssente eza wansi baali bagigobera ndowooza yamalangawo ddira mu 5 oba 6 gavumenti gyateekawo
ng'abayagadde okuddayo e Uganda ng'asasula agula tikiti ye ne bamuwa clearance n'agenda ku airport nga tiwaliiwo kundi yonna. Anti kati olaba Amnex eyo ekya ticket ekya visa omwana waliwo basobola tugamba nti wabanga afuluma asobola ndira mu 5 ezo nga teziri ku ticket oba asobola ndira mu 10 nga teziri ku ticket ekyo kigenda bakya mu Amnex kuba tusobola ofuna omukisa inshallah kuba abana bagala ofuluma bangi abana bebakwata passport zaabwe bangi kigenda bakya. Omwana bw'asobola okugula ticket balina okubeerawo nediramu nga 1500 kati nga Abu Dhabi Migration bwe bakwata Munnayuganda yenna oba ayagala okufuluma alina okubeera nediramu 10500. Tikiti bw'eba eguze 900 oba 1000 ebitaano ebyo bibeera mu nsawo ye bw'aba agula ebintuntu. Kati nga bannyinaffe abakola mayumba sente ezo kwe bakwata ne bagulako pads wagenda najja n'agulako pads lw'ensonga lwaki bamuggyako diramu 1500 si zaabwe zize zagenda okukozesa. Kati noono naye abaddayo Uganda alina okubeerawo n'akasente mu nsawo tumanya akabigwa bitalaganye. Ekirala chairman abaana abasinga bali ku visa change kati bagamba waba omwana Amnex eze ne bamusalako overstay n'atateekamu visa employment visa police emukwatira wano ku airport nga adde Uganda nga zeemu oyingira overstay omulundi ogw'okulala baga tekikkirizibwa kuddamu kukola visa change kati kyenyagala nange okumanya. Kibuuzo kiwanvu oba kigazi naye kiri nti bwe bamala migration yensonga lwaki bw'oba ogenzeeyo nga waliwo amnesty okuwa clearance tebasobola gikuwa ng'okuggyako bagikuwa ng'olina passport yo ng'olina ne sente z'ettikiti. Bw'oba tolina sente za tikiti tebakusobola kuwa clearance ku clearinga kufuluma kubanga ojja kubeera nti tolina sente ne babeera nti sente ezo bw'oba tozina tikiti sente tosobola kugula tikiti ne bw'oba olina tikiti babeera bakola ki baba nti ojja kusobola okugenda olina okubeera mu nakasente ak'ettikiti ne passport awo bw'ogenda ate boddamu mu overstay ate oba oyigenze mu keesi ndala mu musango mulala. Okay, chairman tukitegedde bulungi tweyanzanya tweyanzeege kakati ekirala kyembadde ngenda okubuuza chairman Atugende mas okay mpozi kankujukize gwe natulaba tuli ku Nyondo Media genda maaso n'okubanga osubscribing njagala ntukujukize ekintu ekyo kuba kikuyambako bubanga osubscribe ize nonyiga ate n'akadobere ng'ofuna notifications tubatekayo konti yenna oba otuyingako obwezi n'oba okola ki ng'olaba mpozi ne wiki ku kamera nawe nkutumiddeko era nkulamusiza webale nnyo omulimu guno gw'okola gw'amaanyi. Ekibuuzo kyembuuza waliwo abaana chairman okukwata passport z'abaana kingi wane Dubai. Waliwo omwana akugamba nga ne passport etaginaako photocopy nga teriiwo nga kugamba eri wa mukama wange ne office nga bazikwira kati nga tukubye wanomi n'atatukwata nga passport tagina naye nga ate yeetaaga okudda ewaka eriyo oli nga mulwadde eriyo omuntu nga agenda kikola ate ofulumira ku mpapula wakomawo tabaako bbaani nga passport wali mulimu abantu betuteeka amwana n'agenda n'akola mu kiyumba mulimu abantu ab'emitima emirungi n'ab'emitima emibi. Kati waliwo omukyala gwennawo omwana eyagenda n'akolayo n'akwata essimu y'omwana n'agyokya n'amugamba ne passport nja kugyokya okitegeera. Kati so waliwo abantu ab'emitima emibi bano abakozesa abaana oli n'amuggyako ddala passport paka n'ataddamu gifunirako ddala omwana oyo yagenda kukola ate nga amunekisezze. Kyenkubiriza abantu ffenna okubeera nti cases nyingi ezize nti naddala abaana abajja ku visit visa oba tourist visa nti babeera tibalina copies. Ababakoleddeko mbadde nsaba abantu bonna babeere nti bakuuma records zaabwe nabeera ne passport copy oba visa copy oba gundi yonna oba passport. Kati omwana atayina visa copy bw'aba amanyi date of birth ze bamuzaalirako omwezi n'omwaka basobola okutracinga ne bafuna details endala eziddako. Naye bw'aba atamanyi abasinga bajja
nga passport bamuteramu emyaka mingi wa myaka 22 bamuterako emyaka 25 okusobola okumisa ku airport oyo aba talina gundi ki. Kakati abantu abo mulimu ab'empisa embi, mulimu n'ab'empisa ennungi. Kati ng'oyo yagamba okwokya passport y'omwana oba okwokya essimu ye abo mpisa mbi. Naye mbadde nsaba aba agenti bonna babeere nga bagulawo fayiro okubeera nti basigaza likodi z'abantu n'abantu bakoze nabo. So si kubeera nga abakyala bano aba Ethiopia ye talina kyatereka ye kasita akola lisiiti oba kiki agreement n'omusajja amuwa bwe passport na muntu genda naye tasigaza kantu konna. Naye oteekwa okubeera nti osigaza likodi yo naawe gwe wennyini aze beerako ne documents zo oba girekere munno oba gireke ku Facebook kubanga tajja kusobola gendako. Bw'obeera n'akawunti ku Facebook oba gye walekera munno ku WhatsApp ye oba ku Facebook ye asobola okubeera nti agikuweereza n'ofuna kopi yaayo, kibeera kyangu okukolera passport endala emergency travel document. Ekirala ky'amaani abaana abasinga abajja wano ku visit visa bangi kuba abasinga obungi bajjira ku visit visa. Naye obuzibu obulimu ki kabeere bano abakola mu biyumba by'abafolena asobola ofuna obutakanya ne mukama we naye nawamba passport ye okuba nti yamuteramu employment visa. So nandisebenza abaana abo singa kibadde kisoboka kuba abaana ffe Abannayuganda twagala nnyo salala omungi ekisinza osuula abaana n'okufuluma ebiyumba n'ogaana okukola. Kyandibadde kiba beta omwana n'akola ssente ze oba ofunye 1,800 oba 1,500 kati bano abajjira mu by'ebbiri ofise 1,500 okole visa change yo singa obuzibu bujja mu nnyumba omwo oba ofulumira passport yo kuba kati okubona makungi abana passport bazikwata olwa visa. Tosasanga mu Philippines ng'abona nga talina passport ye. Abaana abajjira ku visit visa kiba kirungi nnyo okugira ku company kati nga bwe batukubiriza Ministry of Labour and Gender nti mugende mu makampuni ge bateekawo. Naye ate amakampuni ago gasolooza ssente nnyingi nnyo ku baana zibakamulabuka muzinga bw'okamula olugoye. Ate nabo agenda okulaba license gye bamuwadde ne deposit gwe bamusaba $500,000, $10,000, $15,000 gwalekayo ng'omusingo ssente ezo nnyingi. Kati naye alina kamula bano baatwala bweru okusobola okufunamu ssente ezo. Yabeera nti gavumenti simanyi ngeri yatunulamu wakati awo esaana etunulamu wakati w'amakampani ago gasaba ssente nnyingi n'omwana ono gwe bajja ku ssente kubanga ye kasitoma wa kampani ate kampani ye kasitoma wa Ministry of Labour n'ebirala ebigenderako n'emisoso passport biki ebyo byonna agenda okubivaamu ng'omwana tasigazza kantu konna. Nkubira gavumenti omulanga okubeera nti etunula makampuni ago okubeera nti kampuni tebazikamula kuba kampuni banagijjako ssente nnyingi oba banagiteekerako conditions ennyingi naye jaziteeka ku mwana. Era omwana agidde ku visit visa yandibadde ajjira mu kampuni naye atagidde ku visit visa ajja yeetegeerera yeekolera ebintu bye nga bw'aba ayagadde. Visit visa nungi oba tourist visa bw'atuuka wano yeesalirawo ne yeekulirako. Naye bw'oba ogidde ku kampani yo eri ku kimu nti njagala demand esaba demand kampani ya wano nti njagala demand oba oyagala abakuuma oba bayagala ba housekeeping bwe bameka. Ne kampani gyekola bw'emala okubaleeta oba 100 oba 2 oba 3 teddamu kugoberera baana abo wagye bakolera. Era kivaako nnyo kyekivuddeko nnyo ebizibu abaana okudde kwa makampuni. Ne senga kampuni ejja kampani waayo manager waayo oba operation manager oba waki yenna yajja mu kampani eyo n'abuulirira abaana bano n'abagandi bannange mweyongera okubeera n'empisa ennungi kubanga abaana abali e Kampala be mwalekayo nabo baagala okujja tweyise bulungi basobole okukola ki okujja obulungi. Naye kampani yo olumala okuwa abaana eddamu kugamba bugambi nti owaayo olinayo dimandi endala ndeeteyo baliwa tegoberera tesaayo kola biki ne balika mu banka. Ate nga Bannayuganda tuli 445 bangi abaagala okujja era naawe bw'oba okooye okukola tokola mpisa mbi salawo kimu oddiyo
mu kifo ky'okubeera nti oyonoonawo oba olwanirawo oba okola kyewoyisa embi lekerawo banno kyansi abalala bajje gwe kyolabanga kyokyaye ate munno akiraba nga mukisa gwakirwanira okujja kubeera nti akiraki abeerawo mu kifo ekyo tubeere bampisa nnungi gavumenti edde mu makampani ago naffe tubeere nti abaana tebajja buzi balabirira abaana abo Abafilipino embassy zaabwe oba gavumenti waliwo issue emu eyaliwo omwana omu kesi yali Alain Omufilipino yatta omuloko wa Alain mu 90s kati wamutta gavumenti nibamutwala mu kooti Omufilipino nemusalira gwa kufa kubanga yafumita emirundi 3 omuloko n'afa bamusalira ogw'okufa ne bagamba omulundi ogusooka gwa busungu ogwokubiri kugwako kiruyi ogwokusatu yali musi bintu ebyo baateekawo keesi eyo gavumenti ya Filipino nayiyingiramu oli omukyala ng'afuga neegamba nti battira omwana waffe mu Gulf State oba mu UAE ye Filipino bonna bagenda bajjawo ebintu ebyo ne bigenda ku nsonga ku president level bakulu b'amawanga situwaddamu kubiwulira n'okutuusa kati okuva olwo Filipino yassaawo enkola eyina memorandum of understanding ne gavumenti ya UAE eyina Abafilipino abali Abu Dhabi balina association zaabwe zikola balina WhatsApp group ez'abakozi boogererako ono yalwadde ono yagize bwati naye ffe bannayuganda tetukiyina n'abakozi tetukiyina ne bwe muba mukuzoba mu kampu emu tetugiyina tomanya oli yalwadde oba yakoze atya tugezeeko okubeera nti tussaawo enkola eyo nga tutikoppa ku Bafilipino ku bantu abalala okubeera nti ejja kubeera nti etuyamba. Toyenze nnyo mukulu kyamaani webale nnyo webalira ebigambo binene bya nkizo nnyo tojjanga okwo era tukyakwetaagira ddala ku media eno ogende maaso n'okubanga otangaza abantu bala kutuwanga kadde n'otambula nga nojja tuba tukwetaagidde ntukoonako n'ogamba nti ewendi webale nnyo badde ate nga n'ebyokukola ebirala bwe biri toyanza nnyo mukulu kyamaani baziza kyeŋŋamba abaana kuba obeera ku social media n'olira ebigambo bingi nti ate abaana kampani ate biki wane Dubai w'oba ojja olina kusaba Katonda ng'ojje Dubai olw'ensonga n'owa kampani abonaabona n'owa agent abonaabona so Katonda waba asazeewo nti ogenda kubonaabona kyaba yakutegekera bwaza ogenda kubonaabona ku abaana bangi bali naye nga bali bulungi naye nga batambulanga ba agent n'abawo abali obulungi nga bali mu zi kampani n'abawo abali obubi naye nga kampani yabaleeta n'abawo abali obulungi nga bubi nga agent yabaleeta so ebyo ebintu bibaamu buli wamu tekiriko kwekulira nti kampani nti oba agent naye nga kyonna kyekiri tubaagaliza birungi byereere nga tunakugalawo sheno mbadde nsaba ate mukulu kyamaneso kweyogereko ku birthday ya Kabaka eteekeddwa etya era mu kitundu ki era abantu ki abalina okugyetabako mulimu abantu balina okugyetabako nabatalina kugyetabako baffena tusobola okugyetabako nga sinaba kutuukawo okugundi ennaku zino tulina Damba Fred eyafiira wano okuva olwo n'okutuusa kati tugenda myezi 2 abafamire bagaana okutuweereza ebbaluwa si ebbaluwa eyo twagishyalingako ku mukutu gwaffe ku WhatsApp ebbaluwa gye balina okuwandiika n'embasa gyalina okuwandiika okubeera nti tukolera wamu n'abafamire famire bakyaliyo gye bali tebannaba kubeera nti bakolaganira mu wanaffe okuwandiika ebbaluwa mu Foreign Affairs okukiweereza ku Uganda Embassy n'okugiweereza Ugandan Community okubeera nti tukolera wamu tusaba bazadde abo beddemu waliwo munnaffe omulala Ali Zimula yafiira wano era naye ali mu Rashid Hospital mwe yafiira mu ddwaliro olwo lyerimu naye abafamire abo baddamu era bwe babatuukiridde yenna nga basonda amabugo mubawe akasente mubakwatireko famire yawandiika ebbaluwa nekwasa n'abantu mulimu n'amanya g'abantu 2 n'ennamba zaabwe ez'amasimu era batambula ne documents ezo endala zirimu Naguja Farida webali ewa Ismail Kisabagire asobola okugendawo n'omutuukirira waliwo n'omwanyinaffe omulala eyafiira Rasukai Magenda bagamba eyajja omuliro yakamala emyezi 4 naye bagamba nti cases zayawukana oba n'enfa eyawukana kati kesi yoyo yagenda mu kooti yagenda mu insurance nebeera nti n'okutuusa kati tebanaba kumuzaayo njogeddeko n'omu akubabikolako ne bagamba nti court tenaba kuwa judgment yayo n'okulagira insurance kubeera nti insurance erina okuleeta ssente ez'okuzaayo
omugenzi Rebecca Yenakato Rebecca Mugalu akyali wano emyezi 4 ali mu mochari era sukayima. Mwebali nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Tweyanziza nnyo tweyanzige mukulu chairman webale nnyo balire ddala tusamukama katina kutuwera omukisa ampozi nawe Hajjati Maimuna tweyanziza nnyo mukwano webale nnyo balire ddala so go natulaba guno sugwe mudio guno kubanga gukoma okubanga tusisinkana ne mwami chairman mpozi ne Hajjati waffe okubanga ate tuyitamu mu nsonga eziri very important tuli wano Dubai tusinzira okubanga tubaweereza tweyanza nnyo tweyanza ogulwakadde katukomeko waneeno mpozi wiki nga yali ku kamera tusinkane olundi nateera.